Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one tugenda kulawanya. For starters, nkolera ekintu kimu. Omukristaayo toyita wano. Omukristaayo akkiriza mu Kristo. Sifayo oli wanzikiriza ki? Wano toyitawo. Wabula nkolera ekintu kimu. Ngamba gwe omulokole. Ntagingira Dr. Joseph Serwadda uwo mundeba. Ntagingira Bishop David Kiganda. Taginga wano Pastor Tom Mugerwa. Oba abamukiririzaamu. Taginga wano Apostle owafanero Lubega. Bwomala nyongererako omuntu omu. Pastor Robert Kayanja Cathedral. Bassebo bataata. Ekibuuzo kiri nti ffe mu revolution gye tulimu eri political, economic and social. Tulubirirwa okutereeza the political setting of our country, the economical setup of our country and the social setup of our country. Ekibuuzo kigenda gye muli kuba kati we are addressing the social part of our country. Lwaki mukyajjamu abantu sente z'ekimu eky'ekkumi? Omusumba taata mbulira. Lwaki okyasaba abantu sente z'ekimu eky'ekkumi? Era bakwotingira nnyo ekitabo kya Malaki 3:8 mpaka ku 10. Omukkiriza ngamba gwe omukristaayo, wuliriza ebigambo bino. Terikyali tteeka omukristaayo okuwa ekimu eky'ekkumi. Lyali tteeka under Mosaic Covenant. Endagaano ezaakolebwa wakati wa Katonda n'eggwanga erya Isirayiri. Zino zaali zisetinga, zaali ziwa guidelines ku kusinza, ku saddaaka ne ku bintu ebirala. Wabula ekisinga okuba ekikulu, endagaano zituli mu kwogerako zaatondawo kye bayita priesthood. Zaatondawo bakabona. Era bw'osoma ebitabo eby'enjawulo ze tuyita Mosaic Covenant, endagaano ezaakolebwanga wakati wa Katonda n'eggwanga erya Isirayiri, ojja kukizuula nti bano bannaffe ekimu eky'ekkumi kye beekwasa mu Malaki 3:8 mpaka ku 10. Ate mu ndagaano enkadde under the Mosaic Covenant tekyali kimu kya 10, byali ebimu eby'ekkumi eby'enjawulo. Kankuyambeko 10% gye bakwotinga mu Malaki osobola okugisanga mu Leviticus 27 3 mpaka 32. Wano baawangayo ebimu eby'ekkumi eby'ebirime, eby'ebirunze, ebirundiddwa n'ebigwa mu category eyo. Ekimu eky'ekkumi oba tithe endala era mu Mosaic Covenant ogisanga ekimu ekiweebwayo ekyaweebwanga, ekimu eky'ekkumi ekyaweebwanga Abaleevi bakabona kuba tebaayina mataka okubayambako okuddukanya emirimu gya Kristo. Bikula Bayibuli yo mu kitabo ky'okubala 18:21. Bw'ovaawo waliwo ekiweebwayo ekirala ekimu eky'ekkumi, ngamba ekiweebwayo si offering, ekimu eky'ekkumi ekyaweebwangayo buli luvannyuma lwa myaka 3. Kino nga kyaweebwanga Abaleevi, kyaweebwanga abagwira, bamulekwa ne bannamwandu. Bikula Bayibuli yo mu Deuteronomy 14:28 mpaka 29. Mu bufunze byalinga ebiweebwayo eby'enjawulo, ate nga bw'obigatta byali bisuuka mu 10%. Nkugambye gano gaali mateeka agaakolebwa oluvannyuma lwa Musa ne Musa ng'akyaliwo. Mpulirizamu katono. Kabona omukulu ow'oku ntikko ebiseera ebyo yali Melkizedeki. Yesu Kristo bw'amala okujja, ekifo kino omutuula Melkizedeki eyali kabona omukulu ow'oku ntikko, Jesus Christ akyokupayinga. Soma Abaebbulaniya 7. Wabula abantu bonna abaali bawaayo ebiweebwayo ebimu eby'ekkumi eri bakabona, Kristo ng'amaze okujja yabafuula bakabona. Soma Peetero ekisooka 2:9. Soma ku bikkulirwa 1:6. Osome ku bikkulirwa 5:10. Osome ne ku bikkulirwa 2:6. Nti abaawangayo ebimu eby'ekkumi eri bakabona, eri kabona omukulu ow'oku ntikko Melkizedeki, Yesu Kristo bwe yajja yabafuula bakabona ne baba nga tebawa kyawaayo bimu bya 10. Yesu Kristo n'afuuka kabona omukulu ow'oku ntikko. Ekyo kikunnyonnyola lwaki bw'okwata testament empya, endagaano empya yonna, toyinaawo wantu wonna yadde verse n'emu ekunstructinga okuwa kye bayita tithe. Okuwa kye bayita tithe ekimu eky'ekkumi
gamba omusumba wo, kabona wo, oyo faaza wo, misinyoli wo akotingireyo script kyemu yokka mu ndagaano empya ng'ekugamba oba ng'ekuinstructinga okuwa ekimu eky'ekkumi nga bwe bakotingire endagaano enkadde mu Mosaic Covenant eya Malaki 3:8-10. Mpulirizaamu katono mukwano gwange gwalaba akatambika. Bino bye bakutuma okuwaayo. Bino bye biweebwayo, si ebikakatako. Wabula Bayibuli byekugamba byosobola okuwaayo. Kati nga gwe omukristaayo sifaayo oli wa ddiini ki? Bayibuli ekunstructing ekkubiriza okuwaayo eri abaavu. Wabula tebakituuma ekiweebwayo ky'abaavu, si kyampaka, wabula bakkubiriza bw'obanga oyina n'owaayo eri abaavu, abantu abali mu bwetaavu abeetaaga obuyambi. Bikolwa bya Batume 2:43-47. Era bw'osoma ebikolwa bya Batume 4:32-37, ebikolwa bya Batume 11:27-3, bw'osoma Abagalatiya 2:10, bw'ogenda mu kitabo kya Bakolinsi ekisooka 16-1 n'osoma ne Bakolinsi ekyokubiri 8 olusooka mpaka ku 9-15. Era bw'ogenda mu Bakolinsi ekisooka 16-1 ogenda kukisanga nga wano wonna bakubirizibwa okuwaayo ebiweebwayo eri abo abanaku, okuwa abanaku, okuba bali mu bwetaavu, bamulekwa, bannamwandu, abaana abato abagwa mu kategori eyo. Wabula waliwo ekiweebwayo ekirala kye bakubiriza okuwaayo singa oba oyina ate nga si tteeka nti oteekeddwa okukiwa. Bw'osoma ekiweebwayo okuyambako enjiri ya Kristo okutambula, the gospel of Christ, Matayo 10:10, Luka 10:7, Bakolinsi ekisooka 9-14, ne Timoseewo ekisooka 5:17-18, n'ebitabo ebiwerako, ogenda kusangamu scriptures nga zikubiriza, nga zikujjukiza okuwaayokko ku lwa Kristo, naye nga si tteeka kyoteekeddwa okuwa. Kati mpulirizaamu katono. Mwe abasumba baffe abalungi, naddala mwe bantagingidde wano, ekibuuzo kiri nti lwaki mukyajjako abantu ekimu eky'ekkumi? Lwaki mukyabba abantu honestly nga mwekwese mu linnya lya Katonda? Kankuyambeko gwalaba akatambi kano. Yesu Kristo gwe tugoberera, ekimu eky'ekkumi yakiyita less important, era teyakiwa importance. Lwaki njogera bwe nti? Kwata Bayibuli yo, Matayo 23:23, egamba bweti, bano abasumba b'enkugambye ontagingire. Woe unto you, zibasanze mmwe abasumba be bantagingidde wano, teachers of the law and the Pharisees, mwe abasomesa amateeka, abasomesa ekimu eky'ekkumi n'amateeka ga Mozayiki, mwe Abafalisaayo. Bw'ati bwe yayita gwe agoberera bano abasumba n'abasumba bano. Kristo bw'ati bwe yakuyita, Yesu Kristo gw'ogoberera. Yabagamba, you hypocrites, mwe bakalinkwe, you give 10th of your spices, muwaayo ebimu eby'ekkumi eby'obuloosa bwammwe, obuloosa bwa minti, obuloosa bwa drill, obuloosa bwa cumini, but you have neglected the most important matter. Yabagamba musuuliridde ensonga esinga okuba enkulu, matter of the law, justice, mercy and faithfulness. You should have practiced the latter, but without neglecting the former. Yabagamba bwati, zibasanze mmwe ababuulira amateeka ga Musa, abasoloza ekimu eky'ekkumi, nammwe abawaayo ekimu eky'ekkumi, mwe bakalinkwe, kubanga muwaayo ebimu eby'ekkumi eby'obuloosa, naye musuulidde ensonga esinga okuba enkulu, ensonga ey'amateeka, ensonga ey'okulamula okutuufu, ensonga y'ekisa, n'ensonga y'obutuukirivu oba ensonga y'obukkiriza. Mwandisoloozezza ssente kuwadde tekirina nnyo makulu, wabula temwandisuuliridde ensonga y'amateeka, nsonga ya kulamula kutuufu, nsonga ya kisa, n'ensonga y'okutuukirira oba ensonga y'obukkiriza. Kati gwe musumba, lekerawo okubba ssente z'abantu, weetonde, otherwise ogenda mu geyeena. Wamma gwe alabye akatambi kano, toddayo okubeera ku puresha ya kimu kya 10, toteekeddwa kiwa. Teweerabira. Londa bw'oti 2:26.